bagamba fene. Omuntu omulye n'omwagala mumuleete. Omwagala. Bagenda kugulira fene. Kitalo nnyo eri mama wa Susan Amakula. Amawulire agava awali eri Namayuva ku lusozi si malungi. Susan Makula ali kye bayita depression kyokka omukulu Pastor Bujingo ye olunaku olwaleero agambye nti no ayina okuba nga asumba bibino bikuletedde byonna. Omukulu amanyikiddwa nga Winnie Wamami ebibye si birungi mu maaso awo mulina ne Ray-P wali nnyo ayina kyabagamba nga bwe nkola yafa akavidiyo mbadde nsaba okampeleka like mu mutima olungi akasotambula katukirevuna abanjegadde kumanya kwino information naddala team Susan Amakula wamu n'abasiraamu kozi ensonga eziri mu maaso awo si nnungi. Omukulu Susan Makula nga we mulabye waneeno bwe byatandikidde. Susan Makula maama we bwe yafudde embeera gy'agezeemu olwedda abadde akimanyi naye nga abadde alina essuubi nga omulokole yenna tosobola kubeerawo nga yadde omuntu aba mulwadde ng'okimanyi agenda kufa obeeramu n'erissuubi ng'egamba nti no ajja kuwona. Ekyo mwenna mukimanyi abalokole musobola okukola ki okunjulira. Naye nga maama we yamaze n'akola ki n'asikamu n'agenda eri Katonda. Awo nyine njagala mu commenting RIP Susan Makula mugumye kozi mukimanyi bulungi zino video batira ziraba. Awo nyine njagala n'okujjukiza aba Spurs Tours and Travel bagamba nti no gwe nayo ayagala gende Canada naye nga akasente tekabwera bulungi ayagala hotel booking ba inboxing number yawe 66 bajja kubanga abakuyamba kweze ensonga zonna. Awo nyine sigenda kubanga ansukawo ebya Susan Makula. Susan Makula nga tubitadde ku mabbali eby'omukulu amanyikiddwa nga Winnie Wamami ebibye si birungi. Winnie Wamami oyo yagenda nakola video nga wasinga mwagiraba nga video anyeenya akabina biki abasiraamu abavuddeyo ne banyiiga ne bagamba nti no tebagenda kubanga babikiriza amudiini yaabwe nga matya kye bamukola bano bavuddeyo ne bagamba nti no banamulabako kiboko zagenda okukola ki zagenda kubanga afuna bino si bigambo byange njagala mbi ku playingire olabire ddala nti no abasiraamu ebyaddala banyiivu tebaagala abazanyira ku diini yaabwe. Awo nnyonga n'okujjukiza Haji Mizigo gamba jangu akulombera edduwa gwe nange oli ayina ebizibu namba eryawo simbe 1515 boxing WhatsApp ajja kubanga akulombera edduwa ebizibu byonna biterero yagala salary increment byonna yangambye nti no Wonderboy nze nomba dduwa sikoyisa bikola bya kirogo mu inboxing mu trusting ajja kubanga akukolera buli kimu masavu ngenda kuba kupulengera kana ka video kono mukulu amanyikiddwa nga ali muzungu malevuletire ni Winnie Wamami yekenyini nga betondera malemba letire ne Ray-P. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Winnie Wamami kyewakoze kikyamu okwambala ebyambalo by'obusiraamu ng'ate by'abasajja n'obiziramu amazina go. Mujja kugamba ngoye bugoye senga nkwata engoye za faaza nenzambala n'engenda mu ssabo bagenda kugamba faaza ali mu ssabo muntegeere ebyo byambalo nga bwe mugamba owebbango bw'otamumukira teweebika mudra oli musiraamu. Winnie Wamami omuyinako obuvunaanyizibwa mugambeko kye yakoze kikyamu. Gw'ogenda kunvuma ogenda kwogera by'oyagala naye nze ku ddiini ya Mungu nja kwogera content tumukola naye tuggwako obikola n'oggwako bugenda kera ku makyanga siriiwo naye amazima gali nfuula ow'eddembe. Winnie Wamami weesonyiwa ebyambalo by'obusiraamu oyambadde omuge oyambadde ekkanzu oyagala kuwaana bw'oyambala enkunamyozo g'ola tukulumba nkutte Qur'ani eno oli nansanga mu ssabo nga ntudde ndi ne Qur'ani oli yeebuuza omusiraamu akoze ati tuli mu kyaki nyambadde entalabuusi n'ekkanzu nkutte Qur'ani basoma Bible ndi mu Qur'ani yange bwe bakuba omusalaba neefukamira n'ensaala era bagamba oli mu kifo kikyamu. Kye kimu kye wakoze ekikyamu mu budde obukyamu. Content munoonye ne bw'oba oyagala kugulira biteeteeyi tujja kugula naye ekkanzu z'obusiraamu n'omugebite gwe jangu mu komenti nvuma asistanti Allah ntula ku lukiiko lwa Allah amazima gali nfuula ow'eddembe. Muddu agamba ku Winnie tetugenda muwaana ebyambalo byaffe abireke nga bwe mutakozesa birala n'ebyaffe mubireke.
bwe mugamba nti byambalo bwambalo yambala ebyabakatuliki oba ebyabalokole byabaki ogende mu ssabo bo bajja kuwaana ffe tetujja kuwaana bwe mba temusobola kuvayo kwogera ku busiraamu nga ffe abasobola weetuli tujja kwogera nze ekikwatagana ku busiraamu njogera sisirika nja kuwasaba mwogere nga bwe njasama naye nga ndi ku kituufu wini wamami weesonyiwa ebyambalo by'obusiraamu bw'owulira ng'oyagala kuzina kukunama oba otambula bute oba okola biki gwamanya oli wa bulamu bwo ebyaffe bireke ayina amagezi ategeere omusiru asiriwalire ddala you know, anything you feel like. And to be honest, right now my focus is not actually on the nomination side. Tulina pushinga Gondi ya Mudra, because to be sorry, I don't want to repeat, to be honest. The other time I repeated basically, and it became like a disease, you understand? So you can nominate, but for now, change all of Bagamba to video kushoya Mudra. That's where our mind and everything should be. My network is a no. My network is good. Why is Richie Simani? Simani Jali, but probably lines of Bakumulim. You get it? If you get it, if you don't get it, forget about it. You eat them to Wali Buzibu. But nominations. Honestly, I'm now more bit of, you know, an artist and releasing music. Though I deserve them, but I don't know. I want to focus on my music career. When you be a bit date. Waba toli ku bwangu obufumbo buleke mpaka your 30 years or at least 28 years, at least 28, 29, 30, at least. Then a boy toinazo pana omwana omulenzi toinazo ekuwa sissa nga tonaweza myaka 3 gwate omwana omulenzi toyina. You as a boy, you don't have. Why are you getting married when you are below 30 years? When someone look advising abe bantu ababeere ebweru nga mwena mukola like you're both working buli omu akasente nga ayingiza akasente obufumbo obusobola okola omanyi obufumbo it's all about joint effort. You understand? Joint effort, not just one partner kubeera nga yakola nga omulala takola. If it's joint effort, then you good to go. But if it's single effort, ate mostly etera kuba ya musajja. You understand? Mostly esinga kuba ya musajja. Naye nga oba oli bweru oba kale ng'oli muno mu Uganda nga mwembi mukola mwena mwinamu akasente akasobola okubeera nti no you can both take care of each other. In case omusajja waliwo ekibaddewo, a woman can chip in ABCD like that, then you're good to go. Naye again osobola okulindamu okuzaala. Bannange mulindeemu okuzaala. You are going to become